abasirikale abamagye kuzo nga be bagenze bawamba okutiikinga ku polling station esobera ddala 10 mu mpunge n'awalala bagezaako mu Nakifuma nga bwe mubirabye kuba mbaddeyo abanga ab'amawulire era footage mumulina kyewuunyisa. Edda twalowoozanga nti abantu banabba obululu agenda luli n'amugamba mpaayo 2 3 naye kati oli alowooza kubba butabo bwonna abutiikinge abuyiwemu. Ebyo bino bya gavumenti ezaffe ez'ebitundu tulowooza nti baali badde babireka abantu ne bafuna abantu abanaabakolera. Gavumenti zino ez'ebitundu ziyamba kinene ebitundu byaffe okugenda mu maaso oba okudda emabega. Twebaza abo abafubye okubeera nga gye balondeseza bakkakkamu. Olabye batuuka n'okugamba nti babagambye temufaayo box ne boleka nga togisibye bayiwemu era obulala. Naye ne komisoni etunule bwebanga lotaanaapo nga ne badde eri 40%. Lwaki wali ekutte 90% era omanya nti babubbye bubbi ezo polling station ng'ezo nozireka abantu bafuna abantu baabwe bakkansala be baagala bajja kuggwamu. Bakyalina okulonda bammeeya bantu banajja, bakyalina okulonda sub counties ne town councils divisions abantu banajja nga bakooye okutuuka ku level kuba namwe kimulabyeko. Era abamawulire njagala okubeebaza kuba balabye ku kamera zammwe, ntegedde nti kamera zammwe z'amaanyi. Ndabyewo akasatiro n'okubuna ebiki emiwabo. So please ffe banaabanga batubbye ne bwe bunaabanga buno obweno obulondeddwa eno ku lukalu n'awalalala bukoze enjawulo tujja kusigala nga tuli bawanguzi. Banaaba batubbye nga bwe babbye ne businga era tujja kuwummula tubatunuulire kubanga ffe ekirungi tube twagala kubayambako okukyusa mbeera za bitundu ezitubidde.